ngezi nnyo okamanyako akayanja ka Kabaka Pastor Kayanja agala kulakulanya kayanja ka Kabaka nti sinkyayagala point yange ebadde nti buli musajja yenna kimoze kyeyangamba nti every man have sing him chorus buli musajja n'okuyimba chorus ye nti kyengezaako ku example kuba nti omuntu olina okutambulira mu maanyi ag'obuntu agalimu ekyo gwe kyoli. Twogere ku luyimba lwo enkuba etandise etandise project yaffe empya abagala music wo yes omanyirwa fiki empya bagiyita national ID endagamuntu kyobola ba Shalom leero tuzze ku channel omuntu mukole ki mulabeko bajja jiraba streaming album eyo nsobola okufuna sente zaki za video okole video nkole video nsobola okufuna amaanyi agamba nti owe kantegekeyo ku live bajje bakole ki notuweyo akantu yewe ngamba nti mbaze emyaka 10 nfata nti ate baneesha naye aba yese n'ogaa bugambi buli gwe nawandiikira olimba ne producingira giba kuweyo olunaku yese Serena ogikuba n'ogibambula Serena njagala ogikola ki ogikuba njibambula naye amazima gali nti nze main aim yange kulaba nga songwriting tusiga nga tuwandiika ki ennyimba then n'okubeera nga songwriter osobola otta emirimu gyo nejikufunira kasente nawo nosanyuka. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women.
Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Ugamba. Kaswe chigamba is happening. Umanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Batanaba yakafuna simu, yakafuna data, yakafuna wifi in Shalom 256. Atagwa subscribinga notification bell akabengo kasakola bingi all notifications to come. Nga buli cheka tuneto na obokifuna mpola. Nzali masoko kola yagwulira nze Shalom Haddad Kawesi nga sinza no Shalom 256. Wana kwa yaro anjawulo nino musajja wange legend musajja wa amaanyi kuva 2015 2012 paka kati aina sector Uganda ya music industry agikutteko etundu weight agikutte ndine yese Oman Rafiki wali mu Tanzania ani musajja mu East Africa. Uduse. Ndi mu East Africa naye nga nsibuka wano Uganda. Wano mu Uganda ngo mu East Africa. Koze wabulya Omani Syria fe. Elinjo gali ya dini. Rafiki lyeri era mu East Africa. Ekitundu ekimu. Una ebintu bino bijjo manyiga na manya ogenda no wetume erinnya. Naye ate naye Katonda n'alitambuza oba na bulamu ne bulitambuza nga bukutwala mu ekyo kyokola ki? Kyewetuuma. Kubaaga obuzaale nze Kiberu Joshua. Syria Mamba. Amazzi wali muzzukulu wa Gabunga. Ndi muzzukulu wa Gabunga. Tabani wa Yoasi. Kale nze banja spaka ndo mukono bagambe yes Omanyi Rafiki yemanyaga gali kwa ID. Ekintu ekikyasinze obukulu. Kwe kumanya ova ate n'okwesibira ddala owokola ki? Ova. Kyekizize ennaku zino abantu abasinga ku nnono. Ennaku zino ndaba ku mutimbagano okwombaako nnyo ku TikTok. Abantu bazzeeyo nnyo ku nnono. Edda kyaswazanga. Abantu bazzeeyo ku nnono. Amakanisa gakoleddwa ag'ennono ebintu bingi ebikoleddwa ebiki? Eby'ennono. Ng'abantu bali mu mbeera eraga nti tutegedde ki? Ekituufu oba tuli ku kino oba tuli ku kiri. So process y'obulamu buno ejjuddemu realization. Bikaseera kuzuula y'ekipya. Buli gy'okoma okula gy'okoma okurealizinga ekintu ekipya kati nze ombuuziza ekigambo n'ombuuza nti oli mu Tanzania? Naye amazima gali nti omusaayi omu Tanzania gukola ki? Ogulina. Ngulina okitegeera. Kubanga jjajja azaala jjajja wange baava tantiz yalinga Tanganyika oyo yava Cameroon. Bwe buwanvu wama tofaanana onana ocha bwangu tunuulya bwenti ofaanira ddala Andrew Onana omufaanana. Kati ate ntambulidde nnyo mba goalkeeper kati bw'oyogera Onana nzijjukira Onyango kuba nze akula nnyo na kino Onyango naye mbadde nkyakugamba nti omusaayi muki muwanvu lineage nti obeera n'omusaayi nga gulimu olukameroni ate ng'olina okutereeza obuwangwa. Kati oba ogenda kukola okyaga Kameruni kuba kati Kameruni empewo zaayo teriyo ddungu. Balina mpewo zaabwe endala. Balina ebintu biki? Ebintu birala nnyo ku ffe tumanyi bino. Kati obeera mu bulamu buno obw'okutambulira mu bintu nti empewo biki obeera ogamba bannange kati eze Uganda zikoze eki? Ziteredde.
naye osotereza ate nga Cameroon naye zaayo zikyakola ki naye ziba zikumanya empewo ezo muganda wange osobola olwanyisa empewo osobola olwanyisa empewo simanyi cause ndaba abantu naga empewo naye nze timanyi kweza empewo teziggwayo bwe buzibu aye tezikkuta nfaati kaŋŋambe obulamu bulimu empewo bbiri waliwo kino kyebagamba nti awo omukolonizer yatuleetera ki ekintu waliwo holy ki holy spirit oba holigo holy ghost eyo yeri holy abantu bagyesunga tumanyi okwogera mu nnimi shandala basi tamboroboso holy spirit then ne wabeerawo n'empewo endala zino ezaki ezaffe ez'ekinnansi ez'obuwangwa oli zasobola okugamba nti kyekino kyenkola ki kyendi era tonzijako ekyo kyekola ki kyenzikiririzaamu so kati ffe nze ndi research alina njagala nnyo osoma ku bintu ekinyamba okuwandiika omuki omuziki nalabanga ensi ekola ki eggwawo ekaluba ng'ensi nansi okkaluba ekaluba kubanga heritage yaffe ki mpanvu bw'oyogera n'omutanzania olaba byayogera olinga abikola ki abitegeera obijuwa oyogera n'omunakenya olaba alinga abikola ki abitegeera kyova nagamba kanfuko mu East Africa wensangira ekizibu kyonna wentereza naye empekezeeyo empewo nga zaawukana ez'e Kenya ate zitya kuba kati empewo y'e Kenya bali babayita alambe oba ojombe eno tulina kiwanuka twaba nga zaawukanawukanamukko kati anti ngambye nze kati nze ntambulira mu mpewo eno gye bayita Holy Ghost yempewo gy'otambuliramu gye ntambuliramu gye bayita ki Holy Ghost naye nkirwaniridde era nkirwanirira ajja kubuuza otya nkirwanirira kubanga amazima gali nti obufirika buli ki buli real naye ensi egenze ekola ki ekula kati ate ensi bw'ogiconnectinga ng'odda emabega oyinza okukola ki okulemererwa ensi kiba kinyi n'ogiconnectinga ng'ogenda mu ki mu maaso kubanga kyekugambira nti Holy Ghost ntambula etuwadde nnyo ki essuubi tambulira ku hope bijja tereera nti mukama nsuubira bijja kukola ki bijja tereera naye olina okuba omugumu okulaba ebyabalala nga bitereera amangu mukama akolerako ki ku budde bwe sasobola okusalawo n'agamba nti kankole mangu oba kankole ki kankole leeti okitegeera so kiddayo mu mutima gwo okutegeera obwakatonda kimwokola ki mwogwa kubanga omusajja ayinza okugamba oluwa tiye atendereza ani oluwa nga ye katonda we oli n'agamba nze ntendereza Budda ate nga bangi Buddhism oli n'agamba nti ja Rastafari oli n'ajja n'akugamba nti nze nfiira ku ki ku Yesu oba ku Busiraamu oli n'agamba nti nze nfiira ku buki ku Busiraamu kwogera obusiraamu kibi nkutema ejjambiya zivaayo kati mulamu bw'ensi eno nze bwe nziza ensinza kuba nsinziza era nnyo okuwayo omutima gwange mukola ki mu kusinza kuba bw'osinza okkakkana mu ngeri yonna gy'otegeeramu obwakatonda bwe okitegedde nti obwakatonda buzibu okukola ki otegeera era buli muntu bw'omuwulira ng'ayayana nti baasaanyawo bakatonda baffe bakola bwe bati wabawo benefit of the doubt n'ogamba oyo omusajja ayinza okuba muki mutuufu kubanga ebintu bikola ki bigoberera naye twogamba tereza mpewo zibanzibwa kati ffe naffe twalirako jjajja waffe yaveeyo kubanga kati gwe oyinza oba olina empewo kati empewo y'essinego ngenda gisanga ntya era bwe mba ndi wakukola nkolako zaawa n'okutegeera okubonekerwa ndaba Sherima tova ali mu bintu ebyo era katakweka muwala muto mulungi naye yagamba ye n'obuwangwa bali bati waliwo ekiyitibwa okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera kiva mu kufumiitiriza nnyo ku ki ku bulamu naye gy'okoma ofumiitiriza gy'okoma okubuzaabuzibwa mu nsi eno so
ensi eno kye baba bateekawo nti nno ak'olukumi ak'ebitaano kino nakiri nakiri babiteekawo nti nno singa obeera osobola okulaba n'ogamba nti eno essimu ngitunda miliyoni meka 5 olina gamba nkuwa 3 kintu kyamakulu nnyo mu nsi kubanga kyekimu ku bikyasinze okuleeta eki essanyu okufuna kaki sente. So bana mbajjukiza nga twaje ku puliyambo mpola mpola abakyala abalumizibwa nga muri mu nsonga mugende mufune Solange umenye syrup asangibwa mu dduuka ne mu pharmacies zonna mu Uganda. Alimu ne pad eziyambako abakyala nga muri mu nnaku ezo. Solange akakkanya obulumi abatamumanyi abafuna cramps mumukozese mulungi nnyo. Mulimu ne pad etawunya teriikinga ayite siiwa. Mulimu ne pant line holder babagiyita mweri mpola mpola. For a starters, pant line holder bachi mu Luganda onkuba embooko sekamanyi. For a starters bagiyita akakwaso kanika buka. Akakwaso kanika buka. Akakwaso kanika buka. Ye pant line holder. Pant line holder akakwaso kanika buka. Olajja kubuuza Yesu atandika atya okuyimba kitandikira abasinga tugamba atandikira mu ssomero abandika wandika kinga bayimba Uganda abasinga yaga okuyimba nali mu sukulu kwaya natoga kunyonyeza nga teyasoma nonga ayimbira mu sukulu kwaya ki. Nze kale ensigo yange y'okuyimba eva nnyo mu church. Nakulira nnyo mu church. Mama wange yali eyo mu Makerere Gospel. Oli mulokole? Mama wange yali Makerere Gospel. Kati then nemala nenkulira church Miracle Center. Nemala nengenda nga nkula naye ekizibu kye nali nina okuyimba kwange saali mwana waani wa Mulodi. Nedda ebiseera ebyo nga newewo kasuka evoko nga gwasinga terimala gatukali nga gw'okutta ki akazindaalo okitegeera. Nenkimanya nti ebintu by'okuyimba bikaluba okuva mu ki mu Sunday school. Twala eri mu Sunday school mwalimu ososola mbonye omwana waabwe. Sigamba nti kusosola naye nga muganda wange waliwo mu Sunday school nabeeranga waliwo akana bakasuuta naye nga gwoli eri. No, let Mike lead. Mike bakajja mabega. Mike you come. Mike you come. Naye nga gwoli eri mutuufu oli mabega okimanyi nti Mike oyo Mike omusinga kyansinga kwambala ngatto mpya ebakubanga obugatto obweru obwo bwe baasunanga kyansinga kwagala ki kwambala ngatto mpya. So ne tuyimba bwetyo mu church ne tukula tandika okurecordinga gospel music netu mala kusoma biki then we mala okusoma university ngamba omanyi kanfata omuziki lwa nsonga kyali kirooto kyange ate n'ekirala nali maze okusoma naye nga mazima tewali asobola kumpa opportunity naki. Wasoma ki? Nasoma Bachelors of Business Computing. Nali ku MUBS. Ate nga ndi government. Kongula wali bwongo. Naye Basha abona mu nsi. Aba lwaki? Basha n'omwana akiyimbako. Basha aba ayagala nnyo okwefulamu alina byakola ki byazuula. Kumbe nze bwe ndowooza kumbe ensi eno okola ki abaali abagezi mu kibiina. Abaali abagezi mu kibiina gena okulaba muganda wange kikoze eki kikutuuseeko. Ne tujja eno mu music nina abantu be nasanga mu music abankubira ki ekkubo kuba originally mu senior 2 nali recordinga ki enyimba in form 2 in senior 2 ya na recordinga music studio yalinga ku Channel Street ekita Joshua Sound Studio. Sajo ulirako mwali producer amita Timo Steve Jean Steve oli wa amita Steve Tomsange Steve Tomsange ni enzija bwentyo kat fortunately muganda wange ngenda okulaba aizeeki production Eliakis. So ne tutandika okukola ki production
Nyingira olugendo lw'okuyimba ki bwe ntyo naye nga nasooka ddwe balama ensooka nenkola ki ensoma ndabe oba bwe nayingira nga maze kusoma kijja kwanguwa binayanguwa naye si biki si byangu music yasinga kalubira yasoma kaddemu music yasinga kalubiri yasoma music yasinga kalubira muntu nga yakola ki nga yasoma nga ajja ne theories ze nangame it's supposed to be done like this. I researched I can make it how to promote a song without a budget, how to do this okitegera nokola research zonna ezikola ki nezikujja mu mutwe ezikujjula n'ogamba kati research ezikola ki nzirina tegeeza oba wasoma nnyo music yonna music teetaaga bwongo bungi nnyo bano abasomye kati kankubulireko ekigambo nze saagala nnyo omuntu ali serious nnyo na bulamu obulamu ndi serious nabwo naye bw'oggye wange kati obanga ndiko kati nga essaawa ya leero studio sibeera nnyo nabaki n'abantu kuba nabeerako n'abaki n'abantu abangi naye ogenda okulaba nga bakusomerayo kino ekizibu nakino nakiri ogenda okulaba omusajja yazuukuse nga oli musanyufu omutima bagutaddemu ki ennaku tosobola kuyeeyaki luyimba okitegeera so kati bwe weefula mbu ggwe olina ebitabo byokoze eki wasoma music yakukalubirira ki nnyo esala akuzaalawa okitegeera so otunulira omusajja oli abitex nga omusajja agenda bwati n'akakoofiira ke n'ogamba ngenda kukola ebivu benya abitex muyise nkuba abitex nkole ki nyo bisoma mbisomye kuba theory gwe nina era dda nkyakola bwekiti nanda Kenya bakola bwe bati bundi akola bwati amagezi gonna ogakola ki ogalina naye buli magezi gonna omuntu g'alina geetaaga capital buli magezi omuntu g'alina geetaaga capital as a must nti oyinza okubeera ng'ofunye idea nga yakabe naye nga mazima yeetaagamu emitwalo nga5 okusooka oba 10 oba 5 egikola logo esooka ng'ate tokola ki tozirina so nemanya nti ne bw'omeditatinga otya weetaaga ssente weetaaga ki ssente mula ate weetaaga n'okumanya ekintu kyokola ki kyoliko ti tekisalibwawo busobozi bwo ensi tesalibwawo busobozi bwa muntu maanyi gaffe ge twewanambwa maanyi gange ng'oyinza okubeera nga gukyasinza okuba ekyuma naye ensi si bwetyo bwekola ki bwesalawo gwasinga eddoboozi gwalina obba owakabi okitegeera ensi si bwekiraba so ziki nengubeeramu bwentyo nenguyingira fortunately nensanga abaki abantu abaali already bakola omulimu ogwo twali tukoze studio emakindi nze Eliakisi ne Enox bagita M-Town Records seri abasudani baali bakatandika okukola ki okujja tandika okurecordinga baki abasudani music enyongo yabwe yokubukabuka fetwalinga tugiyita nyolinyoli neturecordinga ki nyolinyoli era bw'ogenda e South Sudan emusic yomu gw'ogenda okusangayo M-Town ogenda sangayo ekigambo M-Town lwetukola ki tutandika tukyali bato 2010 nena okitegeera naye ebintu byagenda bikola ki bikyukakyuka bwe biti mutandise M-Town kuba M-Town mwe twakolera kabulengane yes kabula baba kabulengane nabaga uba n'okwanwaji kabulengane empisa soze yagala nnyo omukyala epanka kabulengane kabule baba kabulengane bulengane nga wakula kabina kabulengane ne bw'okawuba n'okira nwadi ne kabulengane empisa zo ze zikutunda kabulengane bulungi bwo bwe bukuseeza kansoke mpuuzi wayimbako mwe mudiddi ng'oli mu ssomero nze nkyalimu emudiddi nakati kubanga ndi nnyo mu emudiddi w'amasomero mpuliddemu kattaaki ako ak'essomero ke twakolanga kabula baba baliyita ggono naye lyeggono okayimbye nenjukira nga tuli eseetawa nandujja nyeggono nandujja akasuka eggono olaba eggono eryo
Okimanyi nti abasajja abawarabu bakuba ggono. Bananga mundu wakusente atudde awo nfuuwa zonna tyonna alikuwa. Ne mulange. Bakuba ki? Bakuba ggono. Naye ffe ggono twetaaga oditransforminga ne lituuka nga lituuka ku international ki. Mali mulirese kozi kabulenganye. It was massive. It was massive naye kati olaba ensi erimu ennimi ki nyingi. Kiti kye nakugambye nti ne Katonda abaamugatika mu ki mu nnimi. Mu bintu. Osobola okuba eggonya lye mu luzungu. Muzungu ono atukoze eki? Utakoze bubi. Ke katono, ke kalina akawato. Kumaanyi ng'okola interview. Amugambe bangaye ndi mulekwa. Gwe, obadde ngamba ekipozi? Tusobola okukwata eggonya eryo ne tulissa mu luzungu. Eggono? Obuzibu bwaki? Bwa nnimi. Buli lulimi lulina enjatula yalwo eyaki? Ey'ebigambo. Ey'ekigambo. Kati goyinza okubeera nti mu Luganda ekigambo nkwagala I love you so kyegera nkwagala nsigala nga kiki? Nkwagala nga kye kimu. Naye olinajja kyonkolomeni yakala natte ng'akutegeeza nti ki? Nkwagala. Okitegeera. Kyonkolomeni yakwe kwate. Kyonkolomeni yakala natte. Onyaga nakupenda. Nakupenda, nakuwaza, biki. So, eggono nalyo okuyitawo era lulimi lwe lukola ki? Olulimi ne kalica. Abantu bonna be tulaba bakoze ebyakabi batutte kalica yaabwe ne bagiguza abaki? Abazungu. Abalala. Tugambe bazungu oba Bafirika naye abantu bonna bolaba ab'amaanyi bakutte kalica yaabwe ne bagiguza abaki? Abalala. Kyekiri enyo mba Igbo mbwakuba oluzungu n'ateekamu n'ekyabwe. Shobola banze mu sound kuba tuludde mu buyiiya. Nze nafuna omukisa ne training bwako Moze Radio. Yes, kuba Moze na Good Life wefunamu okukyankala naawo bawunkanya awo ne Jeff. Ffe tufuna omukisa tugenda kuki Good Life. Studio tugibeeramu ne studio tekola buki bulungi. Omuntu aleeta mitwalo studio emiima. Omuntu aleeta mitwalo studio esobola okutuga. Esobola okutuga. N'ekukwata obulago. Obeera ng'ekoledde limbo. Mbamanyi studio kaweweevu. Kaweweevu naye mugana nga kamimye kitegeera. Kati emimye gane banaye bikaluba naye talent tuzikola ki? Tuzirina talent weeri. Katwambuke kawo kaki ku kasozi. Kati ekirungi ekyatuyamba twatuuka washiyanyizizzaamu kuki? Ku Moze Radio. Washington yanyizeemu ne Moze Radio. Ekyanzeemu kawo akasunguyira. Ekyanzeemu kawo kati eba ekyanga ffe tujja naye tukuli producer. Era nga mukyali basatu. Awo twali babiri nze ne eri. Ne muganda wo. Tujja. Ngamba naye tusobola okukubira engoma ne muganda nga akuba nnyo engoma. Musajja takola ki? Tatufaago. Tugamba ebyuma byeki? Bibyo omusajja yabikoze ki? Abireseewo. Yabikyankalanyizza. Kati twalinayo ebyuma ebiki ebirala naye nga mwana agamba ono manyi muganda tugende twegatte ku bali abaki? Abayaaye ne tutwala ki? Ebyuma ku bye twalina ne tubigatta mu ki? Mu studio ne tupangawo n'ebyo ebirala ebyaki? Ebyaliwo kati omukulu agenda okudda ng'engoma ekola ki? Eseka. Teri kintu kinyiza muyimbi mu nsi muno nga ngoma butakola ki? Butaseka. Idea zikusiwa bwoti ofunye idea kusiwa okubira yese kanziekawo mu studio nga tewali ngoma eriwo. Mwana sirinaawo. Teri kirwadde kisinga ki? Ekyo bakiyita frustrated ki? Potential. Obusobozi obulinyiddwamu obuli frustrated. Frustrated nga olina obusobozi naye nga tobukozesa. Kyekirwadde ekikyasiza obuki? Okuluma abayimbi. Okuluma abantu. Fenna. Fenna. Kubanga Shalom osukawo. Oyinza okuba osana ku BBC. Anko tompanika. Nani ku BBC Africa. Welcome to BBC Africa. It's me. BBC Africa. My name is Shalom. And I'm with yes. I can't imagine myself. Ngamini
Is that English? Nga Amini. Ngamini, BBC Studios. That's Welcome to Ugandan BBC English. Africa. Shalom Dadika Westi. Today I'm here with Omani Rafik, renowned producer, songwriter. We are going to have a one-on-one. Oluzungu Lugana. Luduka. You know, I can speak English in my head for even a full hour. But the moment I open up, the English disappears. When I'm working on music, sobola okukola oluyimba nga lulungi n'empulira ng'amazina nga yina ngenda nyiyizaako gano mu bwongo naye ng'okasikayo mu practical gakiki kizibu era mpanyedde wiza ekitiibwa abazina edwiza agenda nekukumula nakola bwati waliwo ne guy Walter, Uncle Walter agenda atambuza akantu n'atambuza akantu n'ogamba omusajja nga ki professional Mozaredi agenda okudda mu studio ng'engoma n'okuwunyewunya engoma atuukaka ewunya naye n'agimima nasooka nabiwuliriza okumala weeks ngezi nga tannabaddira ngono naye nga takola ki talina kyakola tubaddewo tufunganye omusajja nga takola ki tasalawo producer bw'abeera nga akubira bulungi omuyimbi okumulaga nti naawe oba writer oli wakabi okumulaga nti naawe oli wakabi kizibu kuba abantu baba balina history ate nga bakozeemu ebyakabi ki bombi kati gwe okuaccepting oyingira mu space y'omuntu kiba kiki kizibu so tuyingira musajja yabeerawo tayimba kati lumu bwali budde bwakiro musajja n'atuwa omukisa n'akola ki n'avoicinga engoma eyasooka kirungi yavoicinga yekka twaliwo nze naye nga siraga nti nno ki tiwooli nti nnyimba oba n'ebyokuyimba mbikola ki obimanyi oba mbimanyi kuba ebisera bye bayafta Big Josh kati tubeerawo awo munange omusajja ayimba oluyimba nga luki lulungi tukitegeera ate ng'alina support team kati support team eba nnungi naye ate erina obusungu bwekola ki bweba nabwo bwereeta olw'obuvunaanyizibwa buno obuba obuki bungi jjukire oba wakedde kusanyuka oli muyiiya ate baba ne personal ki problems ngabba abantu ate ng'olina ekiso oyagala obikola ki obisolovinga kubanga goyimbi misa kyeyagamba nti bw'obeera gwe bawadde okwesa olina okwesa ng'obalirira ne baki ne banno so nga batukola ki tubaira nyingira awo ennyumba zaaliwo 3 naye nga waliwo enkalu erimu ki studio tuyingira tutandika okukola tuyingira mu ki mu family eri akubyawo ennyimba omwana w'abandi naye mukwano nkwagala zisembera nyimba nyingi romantic call anya kwa romantic call Eliakis. Hey, sure, I'm in love with my girlfriend, and I know you got a girlfriend too. Kuba? My girlfriend, your girlfriend should be your best friend. Kuba? I fell in love with your friend. Kuba? I fell in love with the sweet Shalom, boys. Obasobola. And this sweet love, we keep it in a box. Open up the suit, take your time, because show me. You know I do love you. Yeah, I'm man. on a romantica. I'm on a Roma romantica. We are talented, but not. Kati munange musajja atandika okuba ennyimba kati lumu ambuuza omanyi owayo manyi bambuuza akooye okuyimba yagalamu amubaakingako Omukulu moze. Kiraga nti nkola ki nyimba ati munaye ng'amugamba ayinza okukola ki Okubakinga abisobola. Nasooka n'abuusa n'asekamu awo. N'agamba okola ki manyi okuyimba kubakinga namugamba kamaanyi kola ki Manyi. gezaako nsi okola ki yali ayimba nga tasobola kumala gegambisa nti okola ki Moze Radio yali muyimbi. Kubanga nze nakula ndaba abayimbi abaana bali mu kyaki omwo abakola ki Abayimba. naye ne mmala ne nsangayo omuntu ng'ayimba ate ng'akola ki ng'ayiiya Kanga muyiiya. kati ffe mu nsi muno kiba kirungi bw'osanga omuntu
ng'ekintu naawe okirina naye ng'oli akirina okukola ki okusinga osooka n'okola ki kakkana n'ogusalamu lwa nsonga wabeerawo ensonga lwaki omuntu oyo akola ki akola ekintu ekyo so atandika oyimba tuyingira mu famire agamba mbakingamu nina ntandika okukola nga bu backups muki ennyimba ze wasooka mbakinga luyimba ki nyimba nyingi zina backinga olwolusooka olwo ologa luno this was the song olaga nze nayimbako ne binnema kakati zaali nyingi ezisinga sizijjukira naye ng'oluyimba lwasinga wenawulira emirembe nimanya nti nange ncontribute nze lwali lwa naye mukwano nkwagala wenakugamba nti nyo nkwagala nyo kikeeko wenakugamba nti nkwagala sawa bweni betuuse ng'ompulira okyaye okundabanga onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola leero nyo shere nabbanyumira anyway tubayimbiramu atugende mutuyimba akayimba kalungi ebuziba ng'owulira okooyi nga n'omutima tegukyaliko onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola kati nze we nafunamu kakakisa bwali kwagala nnyo sabakinga nnyo mutini munawe oyiseemu ewalinga ku nnyo oyisa mbuno nnyo mukwano nkwagala naye nga naaka okakola kyokafuna amaanyi so wali nga ntandika nga neepika nnyo your expectations were high nga n'oyo olaba one day osobola okubeera ng'okola ki omukira ngaawe osobola omusinga okitegera okwendi ono mumwezese nga nfuna chance Uganda n'empaamu so okukola ki kusinga muyisa okitegeera kati munange era musajja tandise okuweebwako omukisa okola ki omubakinga naye eyo naawe embwa naye ekirungi twalina Big Papa Kyaga nga yalinga yekalabalaba waaki wano kati abantu bali mukula akambiseewo akalango abali eyo ng'olumizibwa amannyo nga gakusumbuwa agavaamu olusaayisayi ng'osenya galimu ebituli obanga owunya akamwa oba amannyo gasannyala otadde ebikyo ebinyooga genda ofune Muna Herbal Mouthwash musange mu supermarket mu drug shops ne outlet ezo Uganda gwali ebweru tuwe ku mazzi ebintu Uganda ebituukira bagee bakuwe Muna Herbal Mouthwash olwanise endwadde z'amannyo ndine yes omanyi Rafiki asiimye tutunye njogera egamba ennaku zino atuyamba buyambi obbeera e Uganda kwagala kola nyero Shalom igendagana n'enzikiriza y'Ekiyudaaya Shalom which means peace wala batuli wano naye mbonyebonye n'erinnya muganda wange n'oli mukama waffe yakola ki yabonaabona ate ku myaka 3 ye n'akikola ki n'akivaamu okitegeera so kati munange ne Yesu yabonaabona erinnya nga limpulya Shalom Shalom guma nembanga linnya ze bantuuma erya Joshua eyatwala abantu mu nsi ensuubize Naga, do not be afraid, do not be discouraged. I'm with you. I will be with you. I will be with you. Naye otukirizanga nnyo ekyo kyokola ki kyoli Shalom is Shalom, Joshua is ki Joshua. You cannot be anyone else. You cannot be Chameleon, you cannot be Mose, you cannot be Chaga, you cannot be Samekul, you can only be you. So tubeerawo ne Big Papa. Big Papa angamba wayi kulaba okasukamu naye tokola ki tokasuka nnyo okitegeera katonotono tokola ki tokasuka nnyo era nanga mwana nkubulireko ekigambo brade wange nkulaba naye bw'ogenda nga mu bbaala ku meeza tosusanga ecupa meka ku meeza y'omugagga bw'oba omugagga akutute mu bbaala tosukka cupa nnya tonywanya omwenge gwaki gwa bugwere gwa mugagga ekyo yali advice kuva mukama kaani Kachaga kyone nkola tubeerawo sijagenda nnyo mu kundi kubanga nafunanga omukisa genda mu ze shows kubanga nali saagala kukola ki
stage kuba na sikuru okuva mu butongo oli kuki ku stage kati nga stage eri sirikola ki kulwana gigendako musajja nankalira mu lumu nangamba oli muki muyimbi ino tandika okola ki n'okuyimba naye nangamba nti my friend every man should sing his chorus. Ekitegeeza nti buno bojja ng'ogamba nti nyo nkwagala nyo nkwagala tebukola ki tebumala olina okukeera lumu kiri ekinene nga chorus ye gwe wagikoze ki gwe wagiyimbye nentandika okukola ki okukola naye mu bulamu bwa music okuweebwa chorus nti kati Shalom yagenda okukulembera chorus kintu kiki kinene so ne moving awentyo nayiga ebintu bingi kuki ku makusudi oyo naye waliwo omusajja gwe namusangako esinaku zino atambula nnyo nesaha Samekulu bamita ejo twabadde naye Samekulu nga ndaba bwati wane Samekulu era naye yali backup naye ate yali star nga star naye ng'akkiriza n'agamba kamperekereko noki maze okitegeera namuwaye iraawe challenging ebintu ejjagira ki mpola mpola naye ffe ku mulembe gwe twayigirako nga tomala gayiga kintu mukisaguza essaawa zino nga ki nga TikTok eze social media eze buli kamu koyagala nti ne bw'oyagala okulaba Shalom osobola oteekawo nti how to meet Shalom in 2 minutes ne bakuleetera n'ogenda n'okola ki naye ffe system yalinga yaki ya CPO kati nze mpuliriza nnyo lyrics za Uganda ne recently kamu ku buyimba obunyumira bakayita tusiima abaatulera okitegeera naye kisinga okunnyumira ekagambo tusiima bakola ki abaatulera tukolesaako kakusitasi yange we tebagiraba amaye nga tusiima abaatulera okitegeera kyomuntu ayinza okuba akuleze naye ng'akuliza mu bugubi naye ng'akoze akuleze ovuddemu tofudde kuba ebizibu mu nsi bye tuyiseemu oba bye tuyitamu biba biki bingi naye bwe obiyitamu ng'olaba Wiza ali wali olaba Kamili ali wali olaba Kyaga ali wali olaba Kugundi ali wali kyanjawulo ku muntu ali mu biitiramu ki omulala ewala erinnyeri nga bimukwatidde yiganga era ogwo guba muki mukisa okubira nga osembeddeko ku meeza ya greatness okitegeera so tukola bwe tutyo tuyingira system tuyiga naye nga sente tomala gakola ki yafuna kuba twakuba shoyo giraba ey'omwana w'abandi twagenda nali backup kuki ku stage kulo lunaku enasooka n'omumeeting okudiscussinga business obunyi ne bebe kulo luki olunaku after that show bwe yaggwa nenfuna yeegi mitwalo 2 okuyimba nga kuli mwena ne producer n'afunayo ekyaki n'okuba sho namba n'ofuna emitwalo 2 egya Uganda omanyi lwaki ng'oyimiridde essaawa nga 5 wali osembeddeko awantu nga bajjula emmere ebifi by'ennyama nga biri wali babikola ki babijjula enkoko naye nga abali ngenda okulya ebifi ebyo byabwe gwe tokola ki toliiko naye n'ofuna omukisa nga balya ne bakusulirayo akaki ne bakuwayo Shalom kwatayo akaki kata kasambi kano nako kaba kaki kafi so kati munaye ekyebiri kirumye ekyebiri tukkiridde awo nawulira ng'endongo entamye obulamu bwange tayinza butakutama okitegeera because you can't stand for more than 5 hours kati kwolwo olunaku kukimbadde nkuleeta Samekulu kulinnya stage okubakinga naye sinakola ki kulinnya alinako meri muki mu studio
naye somehow Samekulu ndo yali ebintu yabimanyiramu okwo nenzija neninya ngenda ku microphone Samekulu teyangamba wayibayo mu position yange yakuleka bulesi yandika bulesi nenkola ki nenjikuba okitegeera netuyingira mu tiimu sijagamba nti bakola ki batuyisa pina naye mu kasonga ka si tusiima abaatuleka abaatulera oluusi n'abakuleko olina obakola ki basiima baba bafunyeemu oli afunamu nadda kweddako gamba wayi big up kola ki genda so ku nnyumba eyo kwaliko ennyumba ezo zaali 3 naye nga kuliko ennyumba emu kati mwali bateekamu ki studio naye nga waliyo obuliri ki waggulu teri abukola ki abusulamu naye nga omusajja yatimba amadesign ezakabi ku gatto kibiki kibedi nga kyakabi akimalayo naye nga tewali akikola ki akisulamu kati nga nze ngenda ki nengo eyo naye kibedi ekyo kyali kyani yajefu era yali yakigula n'akola ki n'akirekawo naye nze nafuna omukisa nenkola ki nwanga muobuyiwa kati nenkula eno ng'era omusajja y'omu wafuna omukisa n'obuyiwako mu bedi ye gye yagula ate eno tomala gamuyitako muki bizinensi oba agenda kukalubiriza obuki obulamu okitegeera nogamba waike ensi kanjikola eki kanjibeeremu bubeezi so olugendo lw'okuyimba luki luwanvu naye nga just omuntu olina okumanya process y'olugendo lwebadde etya mbajjuza nti ku process genda Katogo Collections ku 0770883968 abasuubuza n'okutunda kinoomu engato ez'omulembe kosta n'engoye n'ebyomunyumba byonna nga carpet mifaliso bed cover n'ebirala basangibwa kwam oba ku Chain of Liberty shop number CL3738 abeggulu mbasaye ku Jomo Kenyatta Road wa 0753002365 otandise kibazo wagamba kanyimbe kampandiike kamproducinge nze sayina kintu kimu kyeŋŋamba nti kano kyenkola ki kyenkola specifically naye nali just muki muyimbi okitegeera olina ku ennyimba ezizo nga gwe nga wazimba n'oziva esinga nafulumyayoko ennyimba album bagiyita National ID nagifulumya 2021 National ID naye unfortunately nali nakafiirwa ki omuzadde so sa oshinganyo naye kati nagizizaayo ku streaming platforms omuntu asobola ogikola ki ogistreaminga naye ng'ennyimba zo nnina ki kamaala naye nakiraba nti bw'ozita ennyo ziggwamu ensa abayimbi nga bata buli wiiki katunda n'abayimbi buli wiiki n'akuwaayo gikwateko natwanga olwokubiri kati gujjeeyo kati nze kati generation eno munange olina okuta ennyo naye nze nkola ki njiiya manye oluyimba bwe lukola ki bwe baluteera bwe lumenyamu okuyiiya kyova totuwa quantity over quality tegera bw'ota ennyo ennyimba n'obuyiiya butuuka ne bukola ki butuuka ne bukendera so bw'ota stockinga nnyimba otuuka essanga tusawandika ki nnyimba kuba nze ndirinze n'abayimbi bangi omuyimbi bw'ayimba n'amala ebbanga ddene ayingira mu bizinensi n'ayingira mu ki n'ayingira mu bintu ebimaking obudde bwe bize ate mu ngeri entuufu nga yeetaaga omuwandiisi amupreparingira ewaaka kati omuyimbi bwe bw'abeera ng'amanyi okukola bizinensi ng'atereeza ensawo y'omuwandiisi oyo n'agikolako bulungi kitegeeza ye agenda concentratinga kunoonya ssente eno bamuyiiyize obeere ku peni okitegeera abasinga bagamba nakolako interview ne final nangamba abayimbi tebali appreciative kimala babaagala ng'oli awo nga yakubegerako tayagala weebegere amazima gali nti ffe nze Final Dr. Brain Andre ibanji regime eno kuva moze we yafa abajjanga ab'amaanyi twali nze Andre atini niffe twajja omuki production ffe weevu yajja after bawashi okitegeera naye abadde obuuza ki mbuuza like kyembuuziza ngambye eki mbuuziza ki omusajja abuuzizza ki
nedda njisira zimbuzizza nekimu kyembuziza nga fano yava naga abayimbi abasinga tebasima babaagala nga yakuwaako nga yakubegerako regime yaffe eno ebaddemu nnyo abayimbi nga si baki nga si bawandiisi nga bayimbi buyimbi nga bayimbi buki buyimbi naye ekyo tekifuula muyimbi nti muki munafu okitegeera kubanga ekyenzudde nti music ono waliwo space ntono nnyo kuki ku stage waliwo space ntono nnyo kuki ku stage kati wawulowooza nti buli omu ogenda kubeera nga ogenda ku stage kigenda kubeera kizibu okulinnya kuki ku stage olowooza mbu olina kuba ku stage it's going to be hard for you to go on stage. Not everyone is made for that stage. There's a very small space on that on that stage and they want very few people. So inzo okuchuzinga jane y'okutambula empo kati abayimbi bano kyembadde gamba nti ng'egye batali ku bawandiisi bazze nga batwala content naye nga wamala otwala atya alowooza nti lukubye omusajja ono agenda kummanja kyebabe distancing after ono oyo guy yankolera ennyimba 3-4 ez'akabi kansoke mwe distancingeko kubanga mazima gali nti nafunamu nnyo okusinga ki omuyimbi asooka kuba oluyimba olwakabi n'omuteeka waki waggulu magezi go ku time y'okuba ffe kintu kye twamastering akusula mu mastudio yensuze mu mastudio okumala emyaka n'emyaka tekinkola ki tekimpa buzibu naye saga sula muzirimu beku mbeera mu mbeera ki nnungi nti naye kati ne batuuka ne beeralikira nti agenda kummanja kumbe naye gwe muki gwe mulimu gwo akuwe togenda kulitayalinga ku myaka 3 oba 2 buno olwokubanga abayimbi tebasobola kukola ki kuwa sente z'okola ki z'okoledde z'oyagala so ate n'ekirala n'abayimbi nabo mu katale sente mulimu ntono bayimbi ennyimba bazigula mu mitwalo 2, 3 kati walugula 2 ne lukuba ne lumukolera biliyoni ng'akwesonyiwa agamba ng'akwesonyiwa ng'akudda ki ebbali ng'anoonya omulala omuyimbi wakola ng'ogamba kiva ku kyogamba tugendeko ewagundi naye nga waliwo yakunyiga ki eyakunyiga eppeesa yese yakutandika eppeesa eryakuwa obuki obuwanguzi tugendeko ewagundi n'okulaba omuntu agenze w'abagundi bonna naye nga blueprint tagikola ki tagirina gwagirina nga blueprint tagikola ki tagirina ate nga tagenda kukuba oba kukutta mbuno omusajja atereza ekintu kyange kuba nawe kikulimu ki kyokka akulinako ensonyi aswala tagala kudda gy'oli tova olaba tuzoogana nnyo muki mu buyiiya buno obeera n'ekintu kinene kakya bbeeyi so abantu bakibaamu neki n'ensaalwa so olina okubeera omugezi n'oprotecting ekyo kyokola ki ky'olina omuntu n'akutuuka kamazima gayi nti kyalo omuzi omuntu essaawa eno bw'aba talina ssente sisobola kunyega kigambo kyonna mu studio nga takuwadde ssente zo sisobola yingira mu studio yonna na music ali mugenda mu maaso nempulira nti tintinti nenfuna ka idea nengamba omanyi teekawo kano Choka oluyimba luyiza, what's the process of making that? How do you write a song? How do you get oluyimba olutandika otya? Oluyimba Process y'oluyimba okola oluyimba. So osooka ddolowoozaako. Mutwe. Omala oddolowoozaako. N'oluwandiika. Bw'oba wabisoma n'oluwandiika self annotations na biki ezo ezabaki ezabako ekufu nti kati waneeno nenda kasuka F wanongere bwenti n'olukola ki n'olusengeka lwonna n'omala ebyo byogize n'obitwala mu ki mu studio okitegeera studio ebeeramu abantu ng'olina engeri gy'obiimagine nga oyagala bikole ki bisounding abantu abo bakubira ssente nze nkoze n'abakongo abo bakuba gita niyo omukongo asobola oteekawo gitaayi n'atasuna kantu naga ngakugamba bro where is the money okitegeera osuna ogisuniramu so ffe ekitubonyaabonyeza abawandiisi b'ennyimba kanemegenda ku kitubonyaabonyeza first oba ekitutawaanya abawandiisi b'ennyimba tukola nnyo ekigambo ekiyitibwa availability mubaawo nnyo you always available tugezaako nnyo okulaga abantu nti tuli
tubawunda okalaba akana nga kasiwufu no kasiwufu naye kalinamu ki kana talent eddoboozi naye nga weerabidde ntiteri kaloolo kaki kato bwonna buluma wali nekanye nekagikuba nekwata nekakuluma eki entego gimanyi bwe bagiruma si kugamba nti ana Yesu yanyamba nankolera bwati that guy is very talented entega bagikuluma tofunye mu kusente kumanyi gotadde muki mu muntu oyo mufudde star mu kintu kyonna oba otadde amaanyi mu kintu kyonna olina akulaga nti sente zize okuteekamu amaanyi kuki kukwo omuntu oyo aba agezaho kufuula muki musiru kufuula mudaawa kufuula mudaawa naye bw'ogumira obudaawa omwana ofuuka property ya ggwanga kati ng'okola byaki bya ggwanga byansi oba byakufa byakola ki byakoleka so abayimbi kibojjukira noga bano enyimba zenawandiika zezaabayisaawo kuba nyaka byakatandika yesaomani rafiki nga kaggwa n'okuggwa eri nze sekyensobola okugamba siwandika bwandiisi ki music sembaza music nengamba Shalom ono aludde ku YouTube kuno naye atandise okuyimba ayiseewo ki ayiseewo atya Shalom alina ekirimi nange nsobola okuyimba ow'ekirimi nange ndi wa kirimi era birimu ku bintu ebya gamba waireka ne bakogerera nnyo mu bantu kiba nange asitola olimi nsobola okuyimba nti nze abayimbi bangi benkoze nabo kubanga gwe nasembayo okukola naye gwe nali nsinga okwagala okukola naye yali Kamiri twakola album ki namba nga njiyeewo omubiri naye ayiyeewo ki omubiri naye tenabakola ki kufuluma tenafuluma tenafuluma Cream Music okitegeera Kamiri nakyatuleetera Kamiri oyo olaba Kamiri kyenamulaba musajja ayimba naye nga yeetaaga ebintu bye bimutwalako ng'omukute buki bulungi kuba ekyobugaga kyakikola ki akirina naye kimuggyako kumukwata buki bulungi ate ne bw'ojja ng'oze mukwata bulungi era tomala gamukwata buki bulungi so kati abantu balina embeera zaabwe okitegeera nga osobola okukola ebyakabi naye n'omulinnyako wano ku bbuutu nagamba mwana oyo yalinye ku bbuutu yange ekyo Kamiri nekimu ekyanza tuveewo yalinye bbuutu nekifiira awo so kati ensi mwana yakumanya nti togiriimu ki wekka waliwo n'omuntu agamba nti Michael Jackson ayimba bya kisiru nti oba fire bongo lerutaya beyayimba temwali yali ayimba biki so gwe okola ki kyosobodde ekikyo kyogisaako maanyi ensi naye ng'ensi yo mu studio eno wansi twegumya naye bikola ki ebiralamu ate awo covid time awo covid yakuba nnyo bizinesi zaffe yakuba nnyo ki bizinesi zaffe nga business tena kuba gwaliyo omusajja obanga olina maama magumba gamuluma arthritis abali munaku agala teeza nsonga za mukisenge kuba ku 0752 60 24 27 genda ku Bivo Organic esangibwa wa Mmengo Masengere obuuze Dr. Jaji Senjobe ajjanjabisa butonde abanya smartphone gya ku Google Play Store ojeyo app yaffe ya Biva obenga ate ofuna ebintu byaffe gwana kyotunda wanjagala okugula genda ku www.openmarketuganda.com bengo kyako kyotunda kya uploading haina ogule kyagala okugula kyaka yeye enkoko firiji byonna byagala okugula byonna biri ku www.openmarketuganda.com nchali ne Yes Homan Rafiki man nga tugenda mu maaso ogadde mbu oyina album gye mukwanya utajuze Kamiliyoni Kamiliyoni yakoze album yanoonyeza mu abaawano ababi bebe yakata album yajuliza Black the Chains njimanyi era njiwuliriza ojiwuliriza eri international indeed etambula bulungi enakutula enjegere zikutte wano omukutte mu kibuuzo kyo ng'okyabuuze wadde okyambuuza Kamiri kyakubuuza Kamiri mukoze album ne Kamiri ejja
kyamanyi mbu feel yano beat ya rhythm ya wano mulimu kulimya Oluganda bw'aba twagala okugenda global should all the artists bonna ne bamwe ba producer amu mukyalemeddwa okukyusa okukuba ekyo ekigoteka global mukyakuba ekidandali ekikuba emyezi 3 oza bebe kubo lyakutte no lyakoze mwenna bye munyogoberera okyusa music we Uganda. Is there a need for producers nga mukwamu akola music? Ekigambo kya music kino mwe bashalom ekizibu kyenfuna mwe mba mwogerako in general music naye omuntu waba omulowoozaako nga ki so bebe ayina engeri gy'alabamu ki music sound gy'ayagala oyimba ne bw'ayagala okukola ki okubeera okitegeera bw'alaba bali babbana akola ki kyekyo kyakola ki kyakola era ne history wa music bw'atyo kuva ku yatandika alimu olwo urban oyinza okubeera nga oli mu kyalo naye ng'oyambala engoye zaki ez'Ekampala ezimalayo ez'ekiniga okitegeera bajje bya beggulu oyambala engoye ez'ekiniga Shalom alimu oluki oniganiga bw'anaakula ajja kuba omunyiga amalayo ebyaddala okitegeera so kati oli yeyo concept yaki ya bebe naye concept ya Chameleon yagitandika nga yakakola ki yakatandika nagenderawo international Mama Mia okitegeera pesa nawe watoto wanani oyani Chameleon sawani leta oyo kachi Chameleon ye yakitunirawo n'agamba nti abanange nyimba nayo abaswahili nabo baki bangi kambongemu naye kati abaswahili baki batono kati oluzungu luki lungi olufaransa lungi oluwarabu lungi oluchina luki lungi ATM kuliko oluchina kati essaawa zino tulina kuba kasavu kaki kanyama naye kasavu kanyama oyo Kamili ye yakola ki yamukuba dda yabirabirawo okuba kasavu kanyama nga saundi teriimu kinayo ki-Ugandan kidandali kuba music tutunda culture music tuyigiddeko yo music gwe tujja tukola ki tuwulira bwe twawulirako ku America aba Dr. Dre bani n'ogamba checking on my songs all across the world still hitting the patterns and the numbers girl still taking my time to perfect the beats and I still got love for the streets. It's the DRE n'ogamba oli muki niga naye ng'oli muki mu kyalo okitegeera naye kati kino ekyaffe ekikuba kubanga kati ennaku zino waliwo rendition gundi gye yaleeta Suna Ben ey'ekinyaanyanyanya kati kituuse ne muki ne mu studio okitegeera gwe tulowooza nti nekyo you take that for granted. That is growth in what? In the industry. Kinyaanyanyanya kinyaanyanyanya tukikoze ki tukitunze kikubye ku nyegenyege Suna Ben yakuba abazungu n'agamba yoyo Suna waffe ate ne music waffe already nze ngamba aliki international okitegeera already music waffe aliki international just obuzibu bwe tulina nti tuyimba nnyo oluki Oluganda ng'ate ensi ki nnene naye Oluganda lwe luzadde sawundi eyo gye twagala okufuula kiki international. So nze ndi advocate wa music ave Uganda ng'alimu obunna-Uganda nga bakiwulira okitegeera kati you are non design so fine like wedding cake. Omusajja Wizkid yatunula n'agamba nti kyo n'omusajja kyakola ki kyalukulosinga kubi iti tutuuse. If you're not meant to be with me you're fake. Hey, do you want to put this nation at stake? Naye ng'ano tukifiiringa ano mu Uganda ne Bulaya bakifiiringa tukikozeeko ne mu sound zaffe zetuwandiika naye tosobola kukwata muyimbi n'omulaba mbu olw'okuba ayimba bulungi n'ogamba nti ono kukuyimba kwayimba Snoop Dogg ayina kusooka kola ki kuwuliza muwono kumulaba nga oba Dr. Dre ayina kusooka kumulaba nga n'essimu tannamuloba Eriakis okitegeera nti twagala ogenda international naye tuli mu process yakola ki yagenda. It's a gradual process. Omusajja yakwata timaya n'akuba tiritititi
nakwata oba engoma ya bagita sango. Sango. I listen to a certain sound from Uganda and I put it what? Naye ate kati ffe abantu betwagala okuyigirako sound tukolenga ki? Nakati mwakola sana mwenyi mu Uganda producer. Kati album gye mbadde gambako eya Kamiri twali tugezaako ku incorporating ekintu ekijayo Kamiri mu buki obutuufu n'ensonga ndowooza lwaki tanaagita akyefumiitiriza aganjite akyafumiitiriza so ekintu kya sound songwriting naki mulimu gwaffe ffenna naye contribution eba ekoleddwa tosobola gikola ki kisimulawo mpola mpola tomalako lwaki weekaka olinganga eyakabiraba tomalako mpola bomboka kwira Bruce omugamba Joan Bruce waliwo music bannayuganda I don't know if you are creative we are not I don't know if waliwo oluyimba lwa HM Mick Wine yakubye engoma eringa yajjajja Rwagadi lwankuguddemu oyagala ssente olabika tonjagala do you think yakoze okuddamu engoma yennyini n'ebigambo yennyini kitwala music we Uganda kimwongera mu maaso oba tudda mabega kale teeka erifuga music singa lyali ddungi mu Uganda copyright law singa abamu ku ffe tuli ki tuli bwala nnyo naye olw'obubi bw'etteeka tuze nga tukola emirimu ku peesi yaki ya industry kubola okuba nga etteeka bbi ate tosobola kukola ki kola olina okukola mpolampola etteeka nga bekola ki merembi okitegeera so kati abo bombi basajja babiri bali mu bizinensi yaki ya music olimba eba product omuntu gyafunamu okitegeera so bwobeera nga ogikutte bubi oli ajja nazanyira mu kiki onaakola ki niyeyagala ebintu bikoze muganda wange ffe tukoze ennyimba nezituuka ne mu Bulango nezituukawa nezituuka nze n'okola ekintu kati nze nakola ekintu nekireeta MTN momo kiki wakola ekyo akana nka Bosco kekalanga momo mu Uganda Bosco bwe yakawandika Bosco sirika eddoboozi baali muting mu time y'akalango netaddemu eyo time mutateera ne album ne bakwata akalango ne bagamba mu kajeeko ki eddoboozi ekifaananyi kikole ki kizanye eddoboozi yange ne balikola ki ne balijjayo baali muting aba MTN simanyi yalikola ki muting simanyi yakola akayimba ako aka Bosco gwe yakawandika nakayimba gwe yakayimba Bosco twemuka Bosco nakagalanga nnyo muganda wange awo Bobby nga yakajja tuli mu bintu bya Arua tukwata ebifaanyi bya muzeeyi ne tumuyita Bosco meme muzeeyi twamuyitako Bosco kati ku ebyo ebiseera ku buyiiya obwo ne kibooko zaakola ki zampitamu okwesiriwaza mu buki mu buyiiya okitegeera so embooko zaakutamu zitya music ono omulaba bintu bino byonna bye tukola tebiri nti tubikola bukozi era nze ntuuka nendaba abaana nga bayiyo linayeya nnyimba nga 10 nga wemula buki wemuzi n'etteeka ery'okuwemula abantu bwe likukwata omanya nti bulijjo mpemula okitegeera eriteeka bulina byonna kyonna bikirengere bwekikola ki nga tetunagenda kuwemula kubanawo kati kukakonyeeko nja tuddemu kano akayimba ka Bosco ke bajjamu eddoboozi lyo sooka otwembiremu ka Bosco nga naye nkubulireko ekigambo kati nina album nagifulumya ofulumiza eddoboozi balikutte balikoze eki bali mutings lwaki bamuting eddoboozi was it payment mwafunamu obuzibu ne agency yali ekoze akalango ka Bosco otuuka nga bamuting eddoboozi eryo nga balijjamu ekiseera nga eddoboozi terikyakola ki terikyawulirwa nga gundi ki audio yakola ya video yekola ki yezanyula era kyova olaba musajja watoli yali ku kagaali namulaba Bosco nga naye akaaba nnyo okitegeera ne amaziga era akaaba gaali manyi ate neeno mubeesiriwaza abakoze eki abakoze mbu bayiiza okitegeera
ebintu byeyasanga unbelievable. So kati alinga ali America. Because life was mathematical until one day it became magical. Kwesa change momo sasule nanyiga. Kati gwe ngoli eno li talent ojigidde ku ghetto tebabisoma biki okoze ekintu okitegeera genda okulaba mwana nga oyinosa answering. So music yali sensitive. Music okubeera sensitive nobula mbuli sensitive. Ogusala nga teweyagalidde. N'olinya ku kyawakati. Nogamba kaninya ku kyawakati. Nogamba kampandike nyimba nenga scratch. Sepika nnyo. Kabakube. Nga 27 week ejja tugamba ku Protea Hotel ewa big event na halali branch y'Abayisilamu. Leta mama tata mukwano gwo kungira emitwalo 2 mujje tunyumirwe nga Abayisilamu. Nenya 23 August tugamba ku Tabanyi Center mu Jabu Nation ya Shami Mayanja okungira emitwalo 5 table ya $2 million 2. Jangu leta sister wera mukwano gwo munyigo okukola center nga y'Abayisilamu n'ennyambala Jabu Nation. Twogere ennaku ne music yakyuse okwemula kususse oli muwandiisi. Gwe nga tuwandiika nnyimba ziwemula. Buli omu alina engeri gyawemulamu. Buli muntu awemula naye mu ngeri ye. Abantu abasinga buli muntu golaba nga alina empisa ezisembayo ne bw'abeera mu paatiri alina engeri gyawemula n'emusipiyo kitegeera nawemula mu paatiri bwe kubanga omuntu ebyo byonna by'oba wemula abantu baba bayimanyiiko. Kati gwe omuntu asobola okugamba ekigambo nga kyabwemu nga tokimanyiiko nti waliyo omwana yega Sharifu yayogera ekigambo nga sibuuliranga nako abaana balina ebiwemula ebipya okitegeera. Kati ensi eno ogiraba muganda wange gw'osalawo olulimi lwo olukola ki olukozesa otya kubanga olulimi lwe lutulimira mu nsi eno oba oyogera tukola YouTube oba olima luki lubimbiriro lwansi kati bw'olima obubi bakulimirira akabimira bagamba oyo katumusimireko ki ettaka. So olulimi olina oddukozesa okulima obulungi ne lukulimira ekibanja ekinene ate ekibanja ekituufu. Okwemula kuno kuba ennyimba ez'omula zikuba katulabana ku TikTok Abannayuganda nkukuba mula bino balina ebyo bayimba bawemulira ddala. Guba mulembe kyongera ku industry ekyo akigisa wansi ekyokuwemula anti baba bawemula bagondi bazadde baabwe na famire zaabwe. Okwemula okuza ku muzadde ate badanzo bayankuza bulungi nze nsinyengerangatanya nempemula ebyange gwe buli ffe tuyimba no mu music naye music bwe wakuba n'otuuka ku realization entuufu oddayo mu famire neekubudaabuda n'odda muki bano bonna abawemula tubasindikire bamaama bataata bakujikire mwana wange kyekikwemuza kiki ekikola kyekikwemuza agambe nti taata ekimpemuza nakulanga okola bwoti owemula otwadde akalowoozo nakakulu buli muyimbi awemula yesobanyira fiika agambye famire mumuyite muge mwana waffe kiki ekikwemuza kabugo kiki taata waliwa uya omukole ki wanya agamba nti bano abayimbi abawemula bayimbenga bave mu Luganda bayimbenga mu lulimi lwabwe owemuleka abatoolo kuba kyengambye nti abawemula famire kuba aba mu lulimi otegwe ne bwoyogera ekigambo ekizitowa kitya Amerika takola ki takimanyi naye ffe akuyaffe tugamba kuno oyo musiru nebimalayo kuba ffenna tuli baki basi ffenna naye waliwo olinga musiru ebikola ki ebimalayo nateekawo fififi ozomanyi olaba nze nali serious nnyo n'obulamu naye olaba interviews zammwe zino zemukola zinyumisiza obuki obulamu twogera ebyekisibu eyo ng'oli mu studio namunoseka anaishalomu yasibula bannaye omusajja onasiruwalidde naye si nnyo bikuba byo bibanyumira tubonye bakasuku ebyo kasuku agenda kati kasuku alina akantu ke yayogera awo nina olugezigezi mu kunoonya okuwenja nanga buli muntu ateeka entondo mukola sente gwe nogamba obikola bwoti ne bwoti obeera muki naye nga omusajja agenda okigambye abo nga ayogedde ebyokusaga nga 10 obedde oseka obedda bwoseka noyigayo ki kimu mu kunoonya sente jamu ensonyi kitegeera jamu ensonyi kyobola mugamba nti omuntu atalina sente so amukolera luki luyimba bakuluma
babayimbi waka yes olina obulumi ku mutima I'm seeing that pain ndaba olina obulumi ku bayimbi obulumi bwange bwayala kundeka muki abayimbi baagala bakube bakwateyo then bamale bagwe bakuleke mu studio muki oyala ate bakulage nti bamazeeyo nti tunonyeke wagundi tukindeke wagundi oyo naye gundi agira bwati naye ng'akimanyi nti omusajja oyo si kyamusobola lwansonga nakola ki nakuliita n'ekintu ntinyumirwa ye nga takola ki onyako abayimbi abali bwali okubidde ennyimba ne baganya okukuwa ssente zo ne bamenya endagaano gye mwakola kale nze abayimbi abagaba Cholo era mbambalanga omuntu atakoze eki omuntu bwakuwa nakuwa naye nga tosiimye waliwo okuwa naye ng'oli kyakuwadde obanga obadde osobola okugamba nti amugana ange bireke okamulekera akantu ke okitegeera so naffe no mu production tuba twagala okole ate owulire ng'okoze eki osiimye bakuwadde bakusasudde ate osiimye then naawe releasing omukisa mu bayimbi nga ggwe guno mwaka we speak kwa tuli masekati ga mwaka bayimbi kibogamba abakyala batano boga endungu bagikutte mavumba ati nze omuyimbi sijja kukola ranking naye nga olugendo lwentambudde ne Vinka kumala ebbanga ddene Vinka ye muntu wo nga tukola zitune kati nabeera artist of the year last year Vinka we are artist of the year kuzina awards 100.2 naye gwe mulundi ogukola ki ogusoose ate nze gwenze nkola naye nnyimba ki nyingi n'okumonitoringa olajja kubuuza Vinka amuwandiikira nnyimba ki waza amproducingira oli malayika kika ki gwe aluwandiika lwasooka oli malayika kika ki gwe osula mu ggulu lyani oli malayika kika ki chips na ketchup gimme ketchup ndanze kazize gwali eye yakatwega ttako nze nnyimba yes man afix yawandiikira Vinka nze ngusampolinga munyoga bambi n'olwo amalayika kika ki chips na ketchup kimanyi ogudde ku shuwa eno oli ku shuwa mapozi nawe mapozi nawe pozi mapozi nawe kati nyimba nyingi wakayimba ka Vinka olovayo bali olovayo onolwe si mulabe sirubala so wimba we butyo kati akawiningo bwaki obwa artist of ki wakayimba ka Vinka kayimba kali kalava bali ayimirani waba nya John Black bakayimba ki songa love wakayimba ka Vinka kenjagala ka Vinka wayimbirako wanjikira Vinka kati yakawangula just guno mwaka bwaki nenga zacho kuba 2018 alwana kuvadda okitegeera ate nga ne 18 asoseri muki mu manager kitegeeza haso eri deeper than what we see 18 okitegeera ati najja yakabeera ki do you think Ugandans appreciate their artists the Uganda kyendabye kiri kimwe tebamanyi kwagala abantu abakoledde ebintu byaki byakabye kati ne basubwa emikisa miki mingi nti omuntu ayinza okunyiiga naye ng'anyiza akyalinamu endasi ng'ate omuntu kyetaaga n'omukamula ki mujjeemu ng'akyalimu kikadde nedda olaba kitone tekikaddewo kafeero yakyogera kitone baddugaza ki ojja kubako bikubi nfuufu bwe nti ojja bwoti n'ogamba nti oyo yese awandika bulungi naye alina omuze kola bw'ati si yonna negamba twandimusuubiddemu ki kiri okitegeera ne bakuddugazaako naye bwe weekwata obulungi okitereeza n'okola ki enkokola mu baproducer ziri zitya enkokola mu baproducer nze bampadde omukisa kuba nze mbadde nnyo songwriter naye baproducer bonna abakabi nkoze eki nkoze nabo Nesi nkoze naye eri nkoze naye Atini Babawa Saidi Soft Enox Saidi Soft yaddawo omusogo oyo eyo mpologoma y'ebusogo gimanyi jeri Saidi Soft okujja e Kampala yali akubye ejjinja ekola ki evunnamye bweti n'agamba katika Uganda kanjikola eki nabadde ku TikTok okwo ne neewunya nti Uganda we are talented okimanyi mu Uganda buli region erina omuyimbi waayo buli region erina omuyimbi waayo n'olulimi lwayo
nalabye tina ekigundi ky'ebusoga nkugulire olaba tugenda mu elections saawa zino bw'obeera nga toli mugezi okukola olimba lwa elections olwakabi lukwate ensi yonna kimuzeeyi protest vote kakume kabanje kagonje kakume Adamu Lwana toka kwa barabara okulukoba ekitegeera nalabye omwana ebusoga eyo ogenda okubeera olina kubeera ng'oyiyiza buki olimba okutyaka oyinza okutyaka lwako waluwadde opportunity. What's the difference between a good song and a hit song and a classic? Kati a good song lwero lwokola ki bwe lwokwata n'ogamba nti kano akayimba kakola ki kannyumira kano kannyumira era n'ogamba nti kano akayimba kagundi ki kano ke baali ne gundi kayimba kaba kakuyingira naye nga si nnyo naye nga kannyumira kano akayimbako n'omuvubuka ayimba bw'ati mulimu n'oluwa it's a good song naye nga tekakoze eki tekakusigadde kulo okitegeera then ne wabeerawo hit song hit song yeeyo ekusitula olutiko nempulya nga omwana bwe lwayimba bw'ati njagala kumanya oba oli fine it's fine boba oli fine nkwagala biri ebyalagibwa anaatera okulinnya train Vanessa Sembera kumpinzire eyo hit lukuleta n'olutiko wenna n'owulira Vanessa Sembera kumpindaira do that negwe kino ekiyayo kikola ki naye John Black atuyamba byamenya obeera mu Uganda tewali muntu ayamba munne bannange John Black atuyamba kubireko ekigambo ffenna wano e Uganda twasukkawo tuli mu lusuku Edeni tetubanga tuli mu ggulu tuli mu Edeni eno nina Eve eno yalina ekibala mu lusuku Edeni nga tusula mu lusuku Edeni mu lusuku Edeni nga tusiba mu lusuku Edeni in the Garden of Eden twasula mu lusuku Edeni tuli mu Edeni yese njagala pandemic wange omukwatemu tumuzze bantu bamusekerera mu pandemic tajja kukola but I think I've got you njagala nkusaka project ya pandemic yen friends of Shalom nga asatu abantu mbakube pandemic bagambe Shalom we love you we need you we don't deserve you go to America insekabe Shalom you're the deal I'm the deal yes bagenda okuyomba yewe ngenda kuba oluyimba my friend what about a classic ye timeless song classic tekuba kibwatukira ekula ki ejje ekula gradually mpola ate standing at generations kati zino wemba nawe mbane mirembe olimu eddagala lyange ne bw'olikola otya wampisa bubi nange nenkutya waliwo n'akazze kimanyi gy'oli nga kiyambi wange Holy Spirit that's an example of a classic song nemuyayewo waddala n'empisi bweba ate luno baluyita batya gikwateyo gujjeeyo guyingize gakube gayiike eba songo lebaluyimba nze nkola interview ezinjalo ku bantu ku Shalom 256 manje ngamba yo story matters naye waliwo ekintu kati ekiri mu industry ekintu ky'okweraguza obulogo fano yangamba abasajja bankwata musenga siri wano Shalom mwana eddogo lyo liki lingi ate eddogo si nti nno osobola okubeera nga olyeyagalidde okutuukako ne bwoba tolyagala kenterere mu kamera ani bino byenjagala bino ne bwoba toyagala eddogo lyo balikola ki balikuwa balikola okitegeera naye nga kyenagambye nti tuli basajja basinza olina okubeera solid producer munno nga bebeeroga abayimbi be bakuloga muyimbi aloga gwe producer namwe muloga abayimbi ya producer kati nze dda luli nalinga nga bulamu bunnyumirwa kankyali nnyo omusajja murasta
nenga ogenda n'ogira n'onyumirwa n'opawamu naye kyankendeeza obulwasi tokimanyi lumu tulina gye twali ne tugenda ne tukuba ne tupowa bwe twapowa twagenda ozuukuka bwe tuti nga batusaze buno buki obwoya buno bunooka olaba zino gundi ennya zino bakusala emisale ng'omusale gukuliko naye nga tokola ki teweyagalidde okitegeera nga tomanya akoze eki akusaze bannange eddogo eri serious mu Uganda so kati bw'otenyweza n'ogamba nti mwana nze sigenda kukkiriza yes omanyi Rafiki tugende empola wali weebase ogenda okuzuukuka nga bakusaze emisale zino producer alaga emisale gino okalaba kano ogenda zuuka bwoti nga kusaze emisale maaka zino nnya kati oli naŋŋamba muganda wange owonye nti no bakubye maaka ki nnya singa zibadde 6 wandibadde olaba ki ensi ng'ezo maaka anya esala bwe mwali mwebase nabo mizimu mpewo nga bw'onookola onyumirwa muyimba nekola biki kivulu okitegeera muli eyo biki okitegeera ate ennaku zino mu baana abato bano abaana abeeraguza eddogo linyimbayimbya abato nnyo essa buli kaseera mutukula buli kaseera balogera mutukula abayimbi abaana bamanyi emmotoka ogenda kulapa kyane ebadde egenda ekona jebyo manye mutukula okitegeera you have to go to mutukula okitegeera ogenda okulaba oyingidde ewantu b'otakola ki b'otamanyi kati oba kusala emisale biki ebyatandika okujjira waaka yaslowingamu what happened after manyi ensi eno bw'obeera nga gw'otambula naye nga gw'otambula innocently tolina kyomanyi waliwo oli asobola okulaba n'agamba naye ono Shalom atambula innocently naye alina okubeera bw'ati neki ne bw'ati okitegeera so kati kyenkugambye nti ndi musajja ani akkiriza mu nkola ey'ekiyudaayo oba ey'ekiyesu wansonga muganda wange obulamu buno buli expensive nnyo okulaba nti ogamba nti banaye bansaze emisale nkoze ntya natya era natiira ebbanga ki ddene tekwazimba okugulu onabona n'okugulu kuno kano okalaba kano jebbija nga kugulu kuzimba okufa kuluma okitegeera naye nga nsaba ki osaba Katonda nga nsaba Katonda okamala obuki obumazi nga funa okumanya n'okutegeera funa okumanya okitegeera naye ne movinga nga mpuliriza nnyo Apostle Grace oyo Lubega kubanga ndaba omusajja asinza bwakola ebintu nga Mukama bali wampa ekitone ekyokola ki ekyokusinza oli musinza nga nze wamanya nge ndi washipa gwagula enzigi ezaggalwa nezange zigule leero wagula enzigi ezaggalwa ulira nezange zigule leero waggulawo olubuto lwa Ana n'olwoyo luggula zaale wagula enzigi ezaggalwa nezange zigule leero waggulira Pawulo ne Siira n'olwange luggule leero wagula enzigi ezaggalwa n'olwange luggule eyo hiti ewedde mponye obwavu nze n'obwavu twawukanye so muganda wange iba serious naye bw'ogenda okula manyi bagamba akula yaloga waliwo yakiŋŋamba nga gwe oyogeza buto okukula kulaba era okukula kuki kumanya naye okukula tekumala okukula kutambula n'okukula kuki kulakulana kula nga bw'okulakulana tomala kukula bukuzimba onselebratinga myaka it's my birthday okitegeera Shalom bw'obeera nga tokulakulanya ogwo omwaka toselebratinga nga ki
kantu kaddemu buli mwana ajja kateerayo bw'obanga tuselebuletinze mu mwaka n'oguwedde toselebuletinga birthday okitegeera kye nagamba abantu mwana olina akola WhatsApp group n'abateekamu contribute what are celebrating? I'm celebrating 25 years in poverty, in begging, in stupidity. Tokuza birthday nga tolina tokola WhatsApp group ya birthday mutuyambe. Tokulanga tokulakulanyi. Kimanyi osobola okutuuka ekiseera ng'ogamba nti mwana okusinziira engeri ensi bw'enyiga ne bwenkomaano n'enkola ki nenfa okitegeera time etuuka mu bulamu nogamba ensi enkubye kati mukama antwala mukama ne bw'okola ki ne wontwala naye bw'ogezaako ogamba nti mukama antwala nolaba nga tosobola kusala ogamba nti kaninye omuti ogwo nveeyo nkole ki guma manya wakyaliyo ki wakyaliyo essuubi wakyaliyo olunaku lwo okitegeera wakyaliyo oluki olunaku lwo okitegeera so mukukula kuno omanya nti nno okimanyi nti ekitone ekyo kisobola okufuumuuka n'omala emyaka 2 nga tekiri mu ngalo zo ng'ate sikumanyigwa ako jebbi takategedde takalinako ekitone ekyo kisobola okufuumuuka ne kimala emyaka 2 nga tekiri mu ngalo zo nga kiriwa nga kiri mu ngalo zo yakusingako okumanya neki mukama oba bano beefula bategeera nnyo bakwata ekitone kyalimpa baali gatta ku myaka 6 nono emiyimbi gwange gwensinga okwagala nona gyalimpa nona gyalimpa nyimbira buki bulungi naye abarogo bakuno anti okukula kukola ki kukulaakulana ate okukulaakulana kuva mu kufuna kumanya nakutegeera ate okumanya n'okutegeera kuva mu butebenkevu bwo obw'omwoyo ffenna ebitutawaanya engoye osobola ozikola ki ozambala n'ekitutawaanya kiri eri mu ki mutima munda mutima mwoyo kati olina ebizibu bikuli mu ki ku mutima bakusale tebagenda kusala so oba tolina kumanya noki nakufumiitiriza nakutegeera ekyo nkiza olwaleero kati ngenda kugamba waliwo ekisaawa eno ekitambula wali mu kugamba nti akayanja kakabaka katambule bwe kati bibeere bwebiti naye olinga olaba era nti erinnya lye era nalyo libeera likula libeera completed kayanja kakabaka kayanja mbadde kisegedde kati kayanja kakabaka n'erinnya lyoli eryakayanja liba nalyo likula nti olina okubeera nga otegeera ekyo kyoli mu ngeri gy'otegeeramu ki katonda kayanja mugezigezi kitegeera mugezigezi nnyo okamanyako akayanja kakabaka pasita kayanja ayagala kukulaakulanya kayanja kakabaka nti si kyayagala epointi yange ebadde nti buli musajja yenna kimoze kyeyaŋŋamba nti every man afising him chorus buli musajja n'okuyimba kolansi ye nti kyengezaako ku example kuba nti omuntu olina okutambulira mu maanyi ag'obuntu agali mu ekyo gwe kyoli twogere ku luyimba lyo enkuba etandise projekiti yaffe empya abagala music wo yes omanyi lwafiiki empya bagiyita national id endagamuntu kyova olaba Shalom leero tuzze ku channel omuntu mukole ki mulabeko bajja giraba streaming album eyo nsobola okufuna sente zaki za video okole video nkole video nsobola nga okufuna amaanyi agamba nti owe kantegekeyo ku live bajje bakole ki notuweyo akantu naye weŋŋamba nti maze emyaka 10 nfata nti ate banneekya naye alaba yese nogaba bugambi buli gwe nawandiikira olimba ne producingira gye bakuweyo olunaku yese Serena ogikuba n'ogibambula Serena njagala ogikola ki ogikuba njibambula naye amazima gali nti nze main aim yange kulaba nga songwriting tusiga nga tuwandiika ki ennyimba then n'okubeera nga songwriter osobola otta emirimu gyo negikufunira kasente nawe n'osanyukako ki ku mutima kubanga amazima gali nti songwriter ne baproducer balina obusungu obw'oku mutima naye nze ngenda mbukola ki genda obuvaako kakkana kati ensi ogamba bansonga manyi nti waliwo service ey'okukola kati bwebeera nga waliwo service ey'okukola togenda kudda mu ki obusungu naye nze ne bwe nyiga nkola nnyimba
onyiza wano angenda awali eri okyokusindikira message nti Shalom okikola otya obogamba nti Shalom wambwa oli mu bizibu nnyo kwata luyimba naye nga ndokuba naye Shalom nkola bubi nnyo Shalom wayisa bubi nnyo Shalom ombuziza bibi nnyo Shalom nze mukama yampa talent sona kukayiyaako okyokuyomba n'abantu Katonda kanevumine Shalom muki mukayimba so ennyimba zo zikola ki zibaawo naye waliwo omutima we gutuuka nga guwoyo ali willing okukola business eki kuba ekiso okikola n'okola ki kola omuyimbi n'okola byonna nagamba neebaza nga gwakoze omuyimbi nagamba neebaza olw'okumukola abaana be Uganda nga bajooga omukola olaba nga anozi nagamba neebaza nakayimba kenjagala anyimbiremu funa akatebe ne wootuula bino byenjogera siriddamu kubyogera biri abiri guno omwaka gw'abakkiriza gwatandika ndi n'essuubi lyesikkiriza nga bwe nsaba Katonda agobewo ekizikiza era nfuna emirembe kale January yansala oyo nakasimbisa afuna nenyingira February nenzikiriza omwezi gwali gwa March boda zagalwa netubulwa emirembe kalimu olukadonkamu nenjagala kinakekire kya MDD kiri njagala tukyusizeeyo okwo ku kino bino ebyaffe bino atuwe ku luzungu bo alina oluzungu olukola ki oluyitawo Joshua Baraka naye alutugatireko omukuki mu kifirika ki Uganda ne Afro-Bantu Afro-Uganda kuba mwana Omunigeria omulaba wakabi akoze ebyakabi naye bw'aba ayogera tosobola kutegeera Luyoruba I know naye omuzimbabwe bw'ayogera okola ki otegeera mu South Africa niba na Tanzania nwasaida kalori wancheke kyange ebinyeebwa solome katale kanji naye tukazala wansonga waliwo bali abaatubamba waliwo abaatulaga nti bamaanyi tetuva ku ngoma yaffe ne twagala okuba eyaki eyaabwe kinyambaza akagoma kano tekavuga nnyo ankubeko sikuba ku bakulu nzo kuba ku bakulu bw'okuba eno bw'okubye ku bakulu ene wali abakulu so banaye nze Seoman Rafiki nsanyusa okuba ne Shalom wano Shalom badde mulaba nnyo the number one guy man labye okirabye ekyo okiwulira kyayogedde so era nnyongedde okulumya ex wange yagamba sina kyendiba ndi naye Seoman Rafiki kati kuŋŋamba ki kyosubira mu interview eno ogiyizeemu tuzireeta zino story interview zange abazze bangu beri yamuziraba sikola nnyo bintu bibumbujja ebyo bamukwatidde mu loogi biki ebyo njagala ne tuya katudde saafi emu na kitundu olwo mu ssaawa 2 obeeko kyoyigamu mu nsi ngizeemu mutavyale okufumiitiriza ekyala kula nga bw'okulaakulana nze Shalom Haddad Kaweesi abadde olunaku lero mu maaso go Jebbi abadde ku kamera mbadde ne Yesse Oman Rafiki katugala sukkaano musube bulungi musibe bulungi naye temwerabira sentence ziri mu bwongo oba siwo